bingi ddala kale gwali eyo likozeseeko tebakoma kukola ebyokka balina ebintu bingi nnyo ddala balina ebizige bya buli kika movit habo jeri movit habo soap movit perfume jeri movit body milk cream balina products impitirivu nnyo banafa movit tambudde nabo muteekateeka yaffe eno eya endongo y'ebinyaanya teri kuzikiza ebika by'eddagala by'amannyo bingi tulina ne chako kano kalungi nnyo gwe ng'oli eyo amannyo gakutawaanya bw'okozesa eddagala ate geeyongera kuluma kozesaako kwono ode chako ojja kujja mpa obujulizi kuba nange kentera okukozesa kalungi ddala ogenda okulya nga akamwa munnange katandise okuvaamu akawuwa akalungi n'ogamba obudda eddagala lino likola bwe liti kale nno kekano bakaita ode chako kanoonyeeko mu dduuka banafa amoviti be bakakola banafa amoviti bakola ebintu bingi nnyo so tuli nabo olunaku olwaleero Nakabuga Abigail nga nva mu kampani ya Hogo Animal Feeds ekuteekerateekera akalungo ka kazindalo kasembeze ku muna bakulire nga wayogedde Hogo Pea Concentrate ke kalungo kokka akatufaako okuwa embizizo Hogo Hogo nga bulijjo twebamu ku bavujjirizi aba endongo y'ennyaanya teri kuzikiza nga tubateeketekedde ebintu eby'enjawulo bingi bye mugenda okulaba ku lw'omukaaga luno ekyengera ku summit era nga tubakunga mwenna abaagazi b'embizi abazirya abazirunda otunda Hogo ffenna tubeereyo ekyengera ku summit tuwagire Mbazira Tone mu ndongo y'ebinyaanyaanya teri kuzikiza Hogo ebateeketekedde ebintu bingi ebyenjawulo olunaku olwo saagala tukeerabirako akantu Hogo ensindise leero nga nzize okwebaza mwami Mbazira olw'obuwagizi obw'enjawulo bw'otuwa n'okuba nga okoze nnyo okulaba nga Hogo tufuuka ki kye tuli olunaku olwaleero tweyanzizza nnyo ssebo Banyabo amanya Joro promoter wa Joro Promotions brand ambassador Sabula alcoholic kombucha drink kokunywa kano kalungi nnyo era nga ffe abasabula twatambudde wamu n'omukulu Mbazira Tone mu ndongo y'olwomukaaga luno ebinyaanyaanya teri kuzikiza Sabula alcoholic kombucha drink kakunywa kanusu 10 lukaloka gwe omusuubuzi osobola okukafuna ku 95 ku dipo kakunywa kano akasabula alcoholic kombucha drink kakunywa kano tekalina bulabe ku mibiri gyaffe tukakola mu ntangawuzi omuwemba enanansi buli kimu kyonna kyonna tekalina bulabe ku mibiri gyaffe UMBS yakkiriza negamba tekalina buzibu kakunywa ka 10 tutambudde nammwe emmotoka yaffe egenda kubeerawo wali ku mulyango abasooka 10 buli ayingira agenda kubanga akafuna ku bwereere anyweko tweyanza nnyo bwenamwe namba kubiriza mwena gye muli mujje tuwagire Mbazira Tone musajja waffe nnyo atambudde naffe mu buli kimu ne kampuni yaffe okugenda mu maaso okubanga y'amaanyi Sabula alukokoli kombucha drink tunywe twenereze neyanza nnyo webale nnyo webale ddala munnaffe okuva mu Sabula olw'obubaka obwo ate obulungi ddala tutambudde ne banaffe ekitongole ekya CBS FM PSBN kuba CBS baka akagambo kutuwa ku ekitongole ekyo ekya CBS ne BBS okutwaliza awamu tuyanze bane balamusizaako mwenna mu biti byammwe Jjajja Jumba tayinza okulaba omukulu Mbazira Tone wamu ne Suna Bed kampuni ez'enjawulo ebitongole byonna ebiri wano bannamawulire ba YouTuber mwenna tubaaniriza ku press conference eno eya Mbazira Tone olw'omukaaga ffenna tugenda tumusapootinga awo banaye ssente ntono nnyo so abakisooto nakyoza nspa banaye kuliko spa temugyerabira naye spa yaffe tekola masaji tekola ki tukola ku nsonga za kukyalira nsiko nze mukyala nze Kampala mu Uganda yonna eyasalawo spa yaffe tekola masaji tutendereza maka gammwe olina mukyala waali ey'omwagala naye nga ensonga teziteredde bulungi munkwase ebintu ebyo nabagamba mbikola locally herbally but a bit advanced ti omukyala tumuteekateeka ne woba tewafuna ssenga tewafuna budde obwo bukugambibwako ng'omukyala nti olina okubeera bwoti abaami babyagalira ddala temubibuusa maaso era teri musajja atayagala mukyala kumulaba ng'ali bulungi nnyo mu nsonga z'ekisenge kakati tulina ekisooto kino
bannaye n'eddagala lya buli mukyala omukyala aliyo nga tokozesa nkokisota simanyi kikyoli kuba naye tukunyumirwako kino ekintu kiralamuko it is something else kiralamuko nti kikuwa results ennungi ate nga ddagala lyaffe lya habo terina side effects terina buzibu naye nga liri so effective likola kufa kino ekintu kyakunywa bunyi naye kiyambako omukyala gwe anoonya okuzaala bw'okigula kikuyambako okubeera nti oterera mu nsonga za infections kikuyambako okusootowaza awo mu kusootowaza nkubawo nnyo nti abakyala abasinga mukola nnyo musinga n'abasajja otuuka ewaka ng'oli stressed bizinensi ekugasse n'otuuka okuba mu nsonga z'ekisenge nga mu butuufu eyali ali obulungi ng'osootowaza nga towagafu musajja wo okunoonya mbeera ndala ng'ekisootowa ekiri kinyweko kikuwa results eziri permanent n'abagambye okwefaako kikulu nnyo nti n'abasawo abazungu bakitumya okitegeera so buli mukyala ali wano na buli mukyala ali eyo nga tanaba kujja mu ndogo y'ebinywanya n'ekisooto genda nakyo because ewali essanyu wabaawo n'ebiki n'okusootowaza otegedde kyoba olaba tukwatagana ddala abaami bano sina nembazira because abeera mu bintu bya ssanyu ate buli wabeera essanyu wabaawo ensonga ezo ez'ekisenge n'abaana nno saabalekerere nabeetikidde akantu kano kaliwa soko nkwatireko Ben amuyise bebi Ben ye Ben sina Ben okay abaami tulina mugololo ono mugolola ki abaami tulina mugololo ono atukoze obulungi obutagambika ddagala lya habo nabagambye tuva ku habo terigenda kwewaza kansa togenda kweraliikirira naye nabagambye abasajja namwe mukola nnyo otuuka ekiseera notandika okuyo ogamba okyaloli wabula banna otuuka ekiseera tandika okuyebaayeba kyatambuza nsonga mulungi banange toti yafuna enamba y'amakisooto eddagala lino lya habo n'abagambye eri ku making well in bed omwami obeera bulungi osaza kimu mu kazannyo sigenda kwogera buli bantu bakulu mugolola ju bannange sigenda kulawo nyo tuli bangi abataddemu ssente mu kintu kino tetugenda kuva mu ndongo ya byanya olw'omukaga luno tubeereyo ffenna tuwagira embazira tone bambi atukoze obulungi obutagambika wamu n'abantu bonna bannaye tubaaniriza olw'omukaaga luno kisooto nakyo zansipa tusangibwa makindya opposite military barracks ekizimbe bakita Masayuna Plaza tuli ku shop number M17 tulina n'edduuka lyaffe ery'engoye twambaza abakyala nabagamba nina obalabisa obulungi in and out omukyala ayagala olabika obulungi ogenda ku siyanji edduuka lye erisooka then ojja ku kisooto netukola abalongo netukola biki byonna n'abalndi okutaputa Thank you. I have issues with Uganda. ayinamu obuzibu n'oluganda Abasawo ne banyawo tusanyusa okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala abapartners baffe bonna abamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala obutatusuulirira nga CBS FM ye kooti gye nyambadde olunaku olwaleero tuli wamu n'embazira tone mu ndongo y'ebinyaanya teri kuzikiza omwaka guli twali tubuuza weewaawo kati kyaka ne mutuwa ansa ne muddamu nti weewaawo so teri kuzikiza tugenda kubeerayo nga kyabbasa ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ne mu puroguramu ez'enjawulo ekintu tubadde tukipika era nammwe tubeebaza nga mbazira tone tetunamufunamu buzibu bwonna era tusuubira tuyinza n'okumwongeza ku ssente abadde tukikubireko mbugale abadde tannasiiwuuka mpisa ate obutaala bulaga nti tajja kusiiwuuka mpisa so kulakya bassa tubeebaza era tusuubira nti tugenda kuba n'olunaku olunyuvu ennyo mujje tunyumirwe omulembe yagutukwasa abavubuka tukole ate era nezookoze gwe injini lyako naawe toli kuza kitaawozo oli kuzizo kati ziryo zikole zitereko zikole onyumirwe so tubeebaza nnyo era tugamba nti olunaku olw'omukaaga tubalindiridde okusupportinga brand yaffe eno mbaziraze brand by the way era ndowooza mulaba teri brand etakwatagana na brand si bwe kiri brand muziraba nnene z'amaanyi omukyalo w'ekisooto ali wano yakolako wangi yakolako dda am naturally endowed teyazanye bwe mulaba omanya atambula ne ssente ayita nazo ekyo jjumba kisanisa okulaba weewaawo nange nsanisa okubalaba bassebo ne bannyabo njagala okwebaza omukulu Suna Ben munabuddu weebale nnyo weebalire ddala mbazira tone weebale ndongo bassebo ne bannyabo
abadije bano bakyusa endongo ya Uganda. Endongo y'ebinyaanyanya n'efuuka endongo y'ebinyaanyanya. Ngaffe bannabuddu njagala okubakunga bannabuddu ffenna tugwere ekyengera ku lunaku lw'omukaaga. Bassebo ne bannyabo bannamawulire njagala okubeebaza, njagala okwebaza bamubiti. Mwebale kuteekamu bannaffe bali ab'ebinyaanyanya, mwebale kuteekamu. Mama Nkisooto weebale nnyo okwagala bannabuddu abo, weebale nnyo, mwebalire ddala. Yenze Jumba Lubowa aligaweesa bawasenga kulanamu bw'ati. Mazima. Bassebo ne bannyabo nzize wano ku Lwambaziira Tone. Ngenda gulayo tiketi 5 ezo zakugaba. Obugalo buliwa. Tiketi ezo bazigabira abantu bazibawe bajje tuwagire Mbaziira Tone ne Suna Ben. Abassebo ne bannyabo ndi musajja muyimbi omukubi w'omuziki tondooleze eri mu mbugo eyondekaayo naye wano nazze mu ndongo ndi muyimbi wa kadongo kamu njagala tukyuse kadongo kamu. Nze Jumba Superpower mbalangira abalya mmere kasani talandi munene atanjagala simwagala gye balamba tonnalaba si balungi abalya mmere baseka nnyo baseka mpewo alonda mubbo omutima yewaho bano mbebale nnyo webalire ddala. Ngenda kubaayo essaawa nze ngenda kukeera era nze ngenda okunywa ku kana kasooka nange kasabula ngenda kukanywako. Ngenda kukeera nnyo Costa zive Mukono zive Masaka zive mu Kampala naffe ab'obuwangwa n'ennono tugenda kuwagira. Bassebo muve mu masabo mujje tutabule ku binyaanyanya. Mwenna bajjajja mujje tusinde kaki ku katere tulabe naffe tusanyukeko ku Lwomukaaga amasabo gaggalwe tubeere wali ewaffe ekyengera. Kale ne bassebo ne bannyabo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Nina akayimba bakayita omuzadde n'omusomesa ke kaliko ate ngenda kuta akayimba bakayita omutuufu yaani ndi wa kadongo kamu endongo yakusabula abakadongo kamu twambale bulungi tukkirize ebinyaanya babitabule tuyimbe ennyimba ezituula mu leediyo mu mbeera nga bwe tuli. Nammwe ba DJ muleke okututeeka eri ku lwa Sande. Kadongo kamu awulirwa ku Sande yonna we mukubira Kabuye Ssembogga we muteeka mu madokisi naffe mututeekewo abakadongo kamu fe tubuulirwa Katonda w'abajjajja abawa omukisa. Bonna bonna bagenda manager Fiction Douglas okulukadde yatombuusa maaso omukulu ntombuusa maaso noonya Suna Ben yenjogera ntuukiriza yeyaza jjajja webali nnyo. Obugalo bwa Jumba Superpower obw'amaanyi. Bannawe mwebale kujja amanya Beza mpita DJ Kawanga Spectrum Events era nga ndi wano ku lw'omukulu boosi wange Mayanja Shefadi. Bassebo ne bannyabo nze ndi wano bategeeza nti ku summit tuli ready obaweereza byonna era ndesse katikati stage eri mu kugenda ku summit. Olw'enkya sound yonna manager yagambye boosi wange sound yonna tewali kusazaamu mulimu nti olwa mulimu gujje ng'agukwate ebyuma byonna biwadde mukulu Mbaziira Tone ku summit ekyengera byonna stowa zonna agenda zikaliza ziteeka ku summit. So nkunga abantu mwenna mujje tuwagire Mbaziira Tone ate tukoma nti kumuwagira nti nga tuli wano n'olaba omuntu nti gwezaabuuka kikomera kubanga tulinga wamu ono wa Luganda waffe olaba olinga abuuka nti ajayingire bwereere tugenda kukola defense era twakoze patrol yaffe tuliba Spectrum naye abaana bakkiriza nti okulaba awuuka nga mu kituli mu kiddeera munda nga nabasudde mutwalo tugenda kikolako ekyo naye yazanyo neyazeege kuba Mayanja Spectrum Events tukakase taata ab'Emukono musibye mutono. Kaakati amanya nze TPS Systems nga nkola ne Wajai Sounds. Kyembasuubiza ku Lwomukaaga nti tugenda kubakuba tugenda kubakuba mu nze afa. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza nze Deusi manager K2 Events tetweteeseteese bulungi tutuuka Lwakuna ku Lwokutaano yitayo olabe ekiriwo. Tweyanzege kyapa kujja bassebo ne bannyabo nze nvuddemu SBL Events
amanya n'eddoboozi nze Chapa yajja omusajja okoze otya kona DJ Rubabu endongo DJ Rubabu Suno Beni Mbazira Tone Chapa yajja omusajja DJ Rubabu konyayo tugende sebo oyagala kunzitirawo nate nga waliwo teekateeka zeeri basebo ne banyawo tubasuubiza aba SBL events tubasuubiza nti kwolwo olunaku musuubire malidaadi saana gokka ate enjawulo ffe gye tulina aba SBL events we tugenda okuzinira sayidi yaffe esiwe ziri tebibyagabuwe ogira bazifagireko ziti tugenda kuba mu kudalya muki budalya baaba nga bwe ngamba Tone bw'atema ono yagikuba bwemugamba sindikamu bannange mukwate budde mukwate biseera fitweteeseteese bulungi tweyazanye tweyanzeeko webale nnyo MC Chapa kulenteekateeka ennungi abooluganda nsanyusa okubalabako amanya n'eddoboozi bampita Kiduuka Spares ate nga nsangibwa Mutungo Biina tukanika Spares ate nga ndi wamu ne mwami Mbazira Tone okubanga tukwasaganya wamu omuziki n'ekinyaanyanya wonna ndowooza mbale naakatuuka so simanyi ndowooza tugenda kugulayo ku tiketi ndowooza bwe kiri taata tugenda kugulayo ku tiketi naye mukulezi mukwasizaawo sirina byamaanyi byakwogera engeri gye nnaakatuuka kyekyo nkolera Mutungo Biina bannange nkanika buno obuligi bwe mulaba bubodaboda ne spare waazo ne helmet zonna esebo tweyazanye tujookoze waawo bane mukumengalanga baseseeyo sente tweyanze tikesibazi tuwadde ntereke twesigisiza tezigende muzenyanya tabaze nekubala tabala ezange ziriwa teyazege basega ne bannyabo tuyina banaffe nengeddeko Ronnie Simple okuva ku Radio 4 tukwaniriza ejja mwami bonna tugenda kuba nabo okuolwo basega ne bannyabo batali kulonzalonza ndi mulwadde muyi naye olw'ensonga eno nsazeewo mbeeko kyenjogera kubanga bwe naasirika obusirisi muyinza okulowooza nti omukolo siguliiyo omukolo guno nze ngutegese bwe ŋŋamba nze ngutegese mba ntegeeza kampani gye bayita Stream Live Avenue ate oli wowulira nga ekintu kiri mu Stream Live Avenue kakasa nti ekintu ekyo gye kiri ate kyanjawulo okusinga ku bye wali olabye kati olunaku olwo olw'omukaaga keera bukeezi ku makya ebisigadde bitulekere totawaana kulya kubanga okuva ku kyokulya okutuuka ku kyokunywa byonna bigenda kubeera wali mulimu ebyobwereere n'ebyakasente akasaamusaamu basponsa baffe baatuwadde ebintu ebyokubawa ne batuwaayo n'ebirala ebyokubaguza naye ku kasente era akasaamusaamu so teweetaaga kujja na byakulya kuba buli kimu weekiri endongo sigenda kubannyonnyola ebyo mubimanyi disiko tulina 7 kyokka ng'ate oyinza n'okutuukayo nga ziri 10 kuba buli ssaawa eyitawo kasita tuwulira nga waliwo obwetaavu nga tuteekawo disiko tuyina nnyo ensonga lwaki tetubawa tusazeewo tubawe sente bazongezeza okuyingira tugenda kwongeza sente ate obusuulu obutukuba tulina n'okukendeezaako tusobola okukendeezaako naye ndowooza omutwalo si wabi katuguleko gube mutwalo gube mutwalo tusaba mujje mu bungi mukwate obudde tuleme ate ku baana byakkola naye nga betubikolera tebannaba kutuuka so tugenda naffe buli kimu kukiisa mu bwangu naye nga betukugambye tukeera ku makya tuvaawo ku makya ku Sande tewali kusaba ku makya ku Sande mujja kusabira ddala emmisa ey'akawungeezi tweyanza nnyo tweyanzeege ndi muyimbi naye wano ndiwo nga akwasaganya ebigenda okukolebwa ku stage kwolwo nkowoola buli muntu yenna ti ebintu byaffe bigenda ku luno bigenda kutandika bukyali nnyo badijje abali mu kuvuganya olw'okuba bangiko bensoose nabo nti tugenda kubatandika ng'obudde bukyali era dijje yenna bw'oba omanye oli eyo ng'oli mu mpaka akalulu kayinza okukusoosa nga gw'otandika tugende tuuka wali mu maaso ssaawa 2-3 nga tuli mu kumaliriza bumaliriza so mbakoola basebo ne bannyabo
abayimbi abagenda okutuwerekerako mukimanyi tulina obudde bwe tukomako okuba nga twaniriza omuyimbi ne bwobaani ng'essaawa eyo etawuse. So tubasaba bwe oli wakujja jangu ng'obudde bukyali. Nyongera okubakakasa nti ku luno twetegese nnyo n'okusinga mu kirowooza. Abakulu bano ababiri tulina ebyenjawulo bye bagenda okukola. Tetwagala basuneko mujje mulabe nti buli okutegeka wabaawo ekyenjawulo. Nze mbakoola tubasuubiza okubawo ekisinga mu bisinga era mbaagaliza olunaku olusinga ndisinga. Thank you so much. Tuyazanye tuyaseke omukulu wa Hogo otulabiranga ddala gwe mukyere nga tegumala kuba kati kano kaba kange. Owasabula ambassador agenda kuleeta yongera omukyere omulala basaba ne bayo newusula wano niba tusule wano tuyinza okusaawo ntugamba nti tusule wano tusule wano microphone ndozaleka monitor akuba etunudde eri okuba etunudde eri awo kyekyo awo kyekyo kyekikyo ebigambo byebyo wewaabo lubabu kola otya lubabu buli ali wano ng'omuma tukukusiiwa twagala wogere teri kukola ki kati gisubulwe tugale malo bawuliramu wano soko byakuseeyamuze ozo ekize nnyo ebadde endongo yaluno twagitume tutya kitegeeza tino enna abaana bawano ababeera kale akamaso kankutte simanyi kagoogwa nebigere ebintujja biringa ebivaako akamaso kankutte simanyi kagoogwa nebigere ebintujja biringa ebivaako yebino omwabitegedde akaliga akasimoni kasadde akawewo yebino omwabitegedde akaliga akasimoni kasadde akawewo kitegeeza nti teri kukola ki teri kukola kikotikati teri kukola ki teri kuzikiza olw'omukaga luno teri kuzikiza fenna teri kuzikiza teri kukola ki teri kuzikiza alisooka bannyonnyole naki tusanyuse okubalaba mwebalire ddala okujja luno olunaku lugenda kuba lwa byafaayo nnyo ne bwe lunaaba lwepanka lutya neewanaabaawo embeera y'obuzibuzibu eyeepanka etya wadde nga kale ekire ky'enkuba kyepanka mbu kyereete jjajja jjumba nga wali jjajja jjumba enkuba netonyanga nga jjajja jjumba wali tetya jjajja jjumba era neemala ewunya ku olwo kati jjajja jjumba gwe walungi n'awabi olabe nga tetonnya kubanga bwekandi bw'okutonya ku olwo ojja kuba tekyalina mawulire amaanyi gatugamba ki fesuuliryenna era tetulabye jjajja jjumba ng'ajja tumulabiddemu ebintu ebyo okutukuba endongo n'okuloga enkuba tweyanze ddala mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okubeebaliza ddala okutwaniriza e Kampala ntwajja mpolampola nga tusooba ne mugenda mutwagalirayo mu mbeera yaffe kale ne mutwagala ate ne mutwagalira ddala nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange ne tutegekanga endongo zaffe ziba 2 mu mwaka naye bannange ne muziwagira ewatali kwekwata wakalikola ki ne mulumba kuva kutano oluvaayo ne mugamba kati ayitukkirira wa kyengera zivuge bannange mwebalire ddala tetwekwatakwata ekirungi ebyaffe mubimanyi si byakwogerera tetugenda kubagamba mbu ate kakati mbu ate tukola ki mbu ate bitya nedda tetumanya tuyiyabuya tugamba nti nno
katwongeremu ebisoko omwaka guno katwongeremu kino omwaka guno tusobole okubeera nga tubasigaza nga muli baganda baffe kuba ffe twatuula ne tumanya kye mutwagalako batera okutubuuza naye bannange mwakikola mutya tubagamba ekigambo kimu twategeera baganda baffe kye baagala naki kyova olaba nti no buli mwaka be batubuuza bannange omwezi bwe guti gutuuse naku z'omwezi meka nga ffe tulondamu nga tugamba nti zino ng'ekintu kyedomolera ddala kale era mikwano gyaffe tubategeeza nti ku samiti omulundi guno tubateeketeekedde bulungi nnyo saawundi muziwulidde ziri 7 twakutte olukoba ne tupima buli nsonda tukwate olukoba tupima buli nsonda olukoba olupima engoye olupima abantu ekiwato tuleeta tusooka tupima kati gundi wajjayo eyita wano na wano tewali kusukkawo ne tukuba entamu 8 nga tulina ebbukutu bukutu omanyi mumpi alinga essiga kati kirago tuyitako nga tulinnyako ne tubalenta paka tugamba kati spectrum eyita wano spectrum olugezigezi balina lungi bakayanidde ekibangirizi kinene naye mukikayanidde ffe tulinze kulaba nga tufa spectrum eyo wonna wali ogisanze wonna gweoba omanyi nti olinayo wali ogisanze yali njawuzeemu gwona womanyi bw'oba ogamba nti nno ogirabangako nga gwe kati nkimanyi olinayo wali ogisanze spectrum naye wagisangawo yali njawuzeemu kubanga ekeera ku makyanga erina emikolo ng'ena abagenzi ekannabukulira ekyakanyomozi essakabusolo bonna kiki ekisesa sakabusolo tekiriyo sebo kyeka ndooza saka si nnyo naye kiri ekiddako saka kiri kuki wali obulala kale nno ku mulundi guno twatuone tuteesa nawo bulungi ne tubagamba nti nno eno endongo ngeri gyali tali kuzikiza twagala buli kimu mu kisombeyo tewali kukwatiyako mukolo mulala era baatuwuliriza bulungi nnyo mbakakasa nti no spectrum ejjudde obugule bagenda kugireeta etukoleko emikolo ku lunaku olwo twali tukyatenda sawundi zaali 6 twali tulyawo nga twali tuyitaayita tubaako ensonda gye twali situlabye ne ŋŋamba mbaziira nti wali ebusukkambizi waliwo akabizi akaali kazanyiraawo ne mugamba nti ebusukka kabizi ebusukka kkubo naye waliwo akabizi akaali kazanyiraawo era akabusukka kabizi eri tewasaana wendongo najja esimu nakubira mwami Shafiiki ow'embirizi namugamba SBA tugyetaaga agenda kusoma mwezi 9 era ne kiba n'olw'ensonga basabo ne bannyabo tukusuubiza ti ne bonaabo olina wookyamyeko okubaako gonnyonnyola ebigambo endongo ogenda kuba ogiwulira wonna wonna egenda kubeetuuka buli wamu buli kanyomero ogenda kuba ogiwulira ne bonaabo osazeewo okkirireko omugundi eri ekyenjera ku kkuba okube ku jambo okubire abakyala jambo ojja kuba ogiwulira gy'onaabeera yonna ojja kusinziirawo odigidde tubalinze genda kusoma mwezi 9 olunaku olw'omukaaga basewo ne bannyabo saawundi zatandise dde okubeera nga zeesomba zijja mpola mpola abasajja mubalabye bannamasaka bannaffe dijja Deusi mumulabye omusajja oyo yatandikira ku sawundi bagiyita viba najja nga alinnya mpola mpola kakati ali ku kettu bw'omulaba nga atudde mu byuma bw'ati nanyola ye muntu atereeza ebyuma n'avaawo n'adda wali n'atuula watadde aba ataddewo biba bigenda kuvuga mumulidde ng'awera aba SBL mubalabye DJ Tony mulabye ne Chapa abo abaana bagibeerako wali nga bagiweerera gabeera maanyi meereere omusajja Tipulo mumulabye yabadde n'ebizibu ennaku ezo naye n'agamba nti n'okufa n'obutanyagwa yatambuzizza maviivi okuva e Masaka paka ewoya wambye ebyuma n'amugamba maama ow'enkajja ow'ennakato ow'entamu enjaliire mpa ebyuma ebyo siswalira ku samiti omukyala n'abimuwa ne Tipulo weegayirira bannange n'omulegayira maama ndi mulekwa maama ebizibu byange sige maama no ne babizza era ali bulungi nnyo era yeteeseteese bulungi nnyo sawundi zonna tuliziganya bulungi nazo beteeseteese bulungi okukola omulimu ogusingirawo ddala kale ffe nange ennaku z'omwezi 9 tegeeza atanakitegeera omugambe nti no tukeereko engeri badijje omulimu genda kwaka engeri badijje gye bali abayitirivu ennyo tugenda kutandika nga bukyali saawa 12 nga dijje asooka atandise kubanga competition weziri abaana bali 2 mbameka tubatadde waleeyo bali 2 mbameka 25 awo tutandike misana kubanga misana ebintu bingi bye tugenda obbakolera ku olunaku bannange omanyi ebimu
ebimu tetubiranze lwa nsonga ebimu bifuula ekivvulu ng'ekitasoboka mu byaddala naye twagala mujje mubirabire wali kuba mu bulango bwonna bwe twakoze temunnawuyango tubagamba tugenda baweereza omupiira naye tugenda gubawa tugenda bakolera omupiira egenda kuba Saturday kati Saturday eno Premier League engeri tuli mu koona abantu title race eri waggulu so tugenda kubeera n'emipiira ku lw'omukaaga luno Liverpool yesookawo ne Chelsea tugenda gibalaga ku screen gaggadde weeziri bayira we mubigenda okubeera ekyengera ng'oggyeko abantu abangi tugenda kuba ne screens nnyingi zino ennene sigamba TV nga gyolina mu nju eka nedda screens ziri ennene ekipande ekyo taata nkulabye omanja screens ezo zigenda kubeerawo tugenda bakolera omupiira the baddest commentary embaaya wajambuka nakuli oyo mugera David Nsumba bagala PCD ani oyo kasito balaba manya omupiira gugenda kubeera nga guli butiremu ku screen zo then tulina n'omupiira gwa Man U ne Sunderland abamani we muli wado abamani kakati kitegeeza abamani we mbamugera kulaba omupiira gwammwe n'abaaseno mugireko kubanga mulina okubeerawo nga musunga si wewaawo teri kukola ki teri kuzikiza kakati eyo olinaggwa wakati mu mbeera eyo awo empaka z'abadijje mwe zitandikira omwo kubanga omupiira gubeera dakiika 4 mwezi bwe guwummulamu tubeerawo endakiika 15 dakiika baazisala wakoma okulaba gubagomeka obazaali meka naye kali tugendera so kale bali tebigenda okubeera then ekyo bwe kinaggwa tugenda of course tubeera n'abayimbi bulijjo lwakuba nti nga bwe mumanyi ebyaffe tetulangangako muyimbi n'omu era tuba tutwagala mbeereyo nga mwesunga abayimbi era sigenda bba bagamba nti gye bali naye of course you know how we do what we do era bagenda kubeerawo mugenda kubalaba abayimbi ababeera ku bivulu by'abalala eyo nga bebalanga nga tufe bazze buzze kutuyitamu kuyimbamu nnyimba 2 bamale baveewo kubanga ffe tuli bandongo ya binyaanya teri kukola ki teri kuzikiza neni ebirala tetunnabeera kulanga mawulidde kakalanga konna kagamba nti tulinayo ebyesuubo by'abaana naye ate gyebiri gyebiri era kati mbibagambyeko wano gusooka era sigenda kuddamu bibagamba gyebiri ebyo byokwesuuba bino twesuubiramu bigenda kubeerayo kale tekibagaana temubeera waka mujje mutandike okwesuuba n'ebirala byonna n'abalina ebyokuzanyisa by'abaana mubaleete naye bigenda kubeerayo kubanga wetuli wagazi nnyo wetuli bwe tuyitawo nti kisaawe tuba tuwajolonze kubanga wasuka ku kisaawe kubanga n'ekisaawe era kyaliwo wennyini awo naye twakivaamu kati wetwadda nkyawanoonyeza linnya ettuufu tugenda kubeera mu bisaawe so ekyo ekigambo kisa n'okubirako mu ngalo bbuku tukyayogedde kale ebyo bingi nnyo bye tugenda obbakolera tulinayo ne surprise yammwe bino ebirala tubibagambeko tulina ne surprise yammwe naye kuwoolera mujja girabako munagirawo nga wamma biri bye baali bagamba byebyo tugenda muleetera mu kutya kakati twagala kutwala mukisa guno okwebaza abavujjirizi baffe abantu bano batukola bulungi nnyo bakuba mpuli essimu ngalo ez'amaanyi ez'awamu ffenna abali wano tukubireko abavujjirizi baffe basponsors baffe abapartners baffe bambi simanyi na wakutandikirako na wakusembyayo naye mu byonna waliwo abatasobodde kujja mumanyi ennaku zino kati ze tulimu abantu ate oluusi golabanja tulina okubeerayo ku show ate press conference ogenda okumaliriza ngaomu mugaa nedda press conference wakiri gikole ki gireke naye tugende kubeeriyo wakulu so twebaza nnyo mikwano gyaffe aba MTN abo tutambudde nabo n'omwaka oguwedde twali nabo ate era buli lunaku oluyitawo ffe nabo twongera okubondinga mu nkola y'ebyemirimu bw'olabanga omwana obadde omuzadde ewaka ng'atandise okukolagana n'abantu be batyo oba naawe omwana bw'olabanga muzadde atandise okukolagana n'abantu ab'ensonga naawe oba olina kwongera kujjaganya kubanga oba omanya nti olwo ebirungi bitandise okujja ewaka mbadde nsaba tukubireko MTN mu ngalo ez'amaanyi MTN etusuubiza ebintu bingi bagenda kutuwa amasimu tulina amasimu of course MTN mugimanyi tugenda kuba ne data kuolwo tugenda mubawa tulina ebirabo giveaways zonna nga bwe twali nabo last year mukijjukira naye nga bumanyi buli mwaka tuba twagala buli show gye tutegeka ebeere ng'esinga kwewedde era kye kino kye mulaba
so MTN basuubiza ebintu bingi, mulimu amasimu, mulimu data, mulimu sente enkalu, tugenda kuwangula ne sente enkalu, then bingi nnyo ebimu sijja nnyo bibagamba naye bigenda kubeera wali ku olwo. MTN together we are so much unstoppable. Kale mikwano gyaffe abamoviti bano batuwadde ebintu bingi nnyo, mulimu ku byo of course moviti kuva dda tugimanyi bizigo, sabbuuni, kwenyiriza, kati bayingiddeko ne mu dental formula, bayingiddeko neno mu byamannyo gaffe obulala buteewa. Okay myaka nti kaakati buno ne buno bwanjawulo bakayita all day movit all day toothpaste. Kakati ono all day toothpaste ono mulungi nnyo era ebintu ebiri wano byonna tugenda byegabanya abali wano, wabula kati obuzibu ani agenda okukuliramu bigaba. Sobola tugenda kukuliramu ogaba ebintu bino. Kano kadagala k'amannyo kalungi nnyo, mugende mu maduuka gonna mukanoonye, bakayita all day toothpaste, kava mu kampuni ya Moviti. Gamba Moviti! Okay, kakati bano bakatuleetedde kano era tugenda bigaba ekyengera, tugenda kuba n'ebyokugaba nga bingi, tubadde tusula bireeta ebisinga gye biri mu ofiisi eyo munda. Then tulinayo ne baana b'ebikomera, mpisa temuba sina bikomera ate ng'oledde kwali ku kikomera. Kakati tulina n'ebizigo byonna tugenda bibawa, ebizigo byose tugenda bawa, kati ebizigo tugenda bibawa n'ekyengera, kati tugenda kubawa all the toothpaste ono mugende mweyagale. Then ekirala kisooto, of course mukitegedde Grace ono munnaffe tutambudde naye alina ebirungo ebyenjawulo bambi mu baana ab'obuwala bakozi b'emirimu ab'ennaku zino, yategeera kibayita okulanga era atambula naffe ku makutano twali naye. Woni simple ndowooza gye twali eri ku shi twali naye si weewaawo, kitegeeza byenjogera simuwaayiriza. Kakati ne wano mu ndongo y'ebinyaanya teri kuzikiza era tuli naye. So kakati ekisooto kino abaana ab'obuwala naawe omulenzi kuba ate gwe oba otusinga kumanya amawulire agafaayo eri, kati gwe olina okuba nga okuliramu okukigula okitwale ebigambo bitereere. Ono Sobia mouthwash bakamaffe abasobia era nabo tebasobodde kubaawo, ebintu bya press conference bino bisumbuwamu oluusi, naye Sobia mouthwash ono omukozesa, bw'oba omukozesa oyiwayo buyiyimukamu amatonde nga 3 ng'omaze okusenya ebintu ebya bulijjo by'osenya, n'oyisaamu omuswaki n'otereera. Niba osaze okikola ng'ogenda kwebaka it is okay, niba osaze okikola misana osiiba oli fresh mu kamwa ne bitambula bulungi nnyo. Ono bamayita Uganda Gold. Gamba muntu Uganda Gold. Abali wano mwenna webanga omumwa tegukusiiwa gamba Uganda Gold. Uganda Gold ono tubaagala nnyo be bakozi aba Coffee Spirit be batuyiyemu akantu kano, company bagiyita Premier Distilleries eri ku Bombo Road awo. So bantu baffe bano tubaagala nnyo, ono tumulina waffe tugenda munywera wano. Waliwo abanywamu wano, abanywamu abamiramu we muli. So Uganda Gold ono akyali bw'ogamba okunywamu naye okumiramu kiki njawulo. Kale abamiramu mwenna tugenda bukwatamu kano bakayita Uganda Gold, kalungi nnyo, nkakasobadde tokalabangako otandise kalaba mu kampeyini eno eyateri kuzikiza. Era tulina kampeyini gye tuvuga bagiyita teri kuzikiza ne Uganda Gold. Tugenda kumunywa kuko ali mu bungi era mugenda kumweggulira, ne wano omulala waali tugenda kunywamu. Si weewaawo teri kukola ki? Teri kuzikiza. Leeta omuceere, leeta omuceere, leeta omuceere. Omuceere guno era nagwo we guli mu bungi. Guno gumulabyeko wano, gulina we guli awo mu nsonda gutuuka ku siiringi. Era mpulira ndi wano mwenna abali wano mbakakasa bulimu ageragera n'omuceere. Gamba nti mujje tukole, mujje tukole. Kitegeeza nti endongo y'ebinyaanya teri kukola ki? Abalina amakampuni ag'enjawulo, ab'amalwaliro, abakulira amakomera yonna gye musinzire okutulaba n'okutuwuliriza, kampuni bagiyita mujje tukole agroprocessors. Omuceere baguleese mulungi mu bipimo eby'enjawulo, kati ono gwe nkutte eno kilo 2. Guno gwe twakoze buti gwe tugenda okuwa abantu ekyengera, tulinayo n'ogugusingako obutini kiremu, tugenda gubagabira bannaffe.
kale bw'olaba ekivulu kino enteekateeka gye tukitegeka ne ssente kwe muyingirira ne bye mufunayo saagala mpulikike ng'abalangira naye mondeke mbalangiremu amazima gali nti mutwala ebintu bingi nga nimbye kale ogwo omuceere nagwo tugenda gufunamu nnyo sabula leetayo cupa 2 nanga nti ziba 2 kaakati sabula ono naye tutambudde naye ebbanga lyonna gambamu nti sabula ono kyakunywa tekiboola myaka naye kaleetamu vibe bw'oba okanywedde totuula ku siteringi vibe egyo oyinza okunulya sinotulaka ng'ogirabanga kavitiizi so bw'oba ogizeemu mpola mpola ne tugenda kubeerayo kabeera ku bbeeyi layisi buli kadde olw'okusobozesa gwe omwana w'endongo y'ebyenyanyanyanya okusobola okukanywa kasobokera ddala si ka bbeeyi layisi nusu 10 zokka nga weeyagala gambamu nti sabula tweyanziza nnyo ekirungo kyaffe eky'embizzi ekya hoogo era ndowooza buli ali wano atulaba gy'osinzira ekigambo ekyo wasooka kuwulira kuffe nga ffe tukyogera abamu nga mulowooza byalwali byalubalaato naye amazima gali nti hoogo oyo atukozeemu ebyamagero abalunzi b'embizzi tebakyalunda bulunzi luli walundanga otubizzi two nga bagamba obadde ogenda ali owamwami kanaakulya agamba ono atunda obubizzi batibagambira lukawulire mugagga wawali kanaakulya w'embizzi ddala embizzi ogirabira ddala yeeyo embizzi eri ahoogo ogiwulira ne bwebeera eŋŋaŋala mu capital letters etya nkusooke n'eriwa etali ahoogo nedda kansooke n'eryahoogo eryahoogo yo bwe batugize ngebadde eryawo eri ne mwana munne wa ngeri ni mwana munne waayo era nga tugeulya nga eddoboozi ligivaamu nga lyeryo nga yahoogo ekola etya etya nzijuwulira kati laba mention ya hoogo kyekimu ku bintu ebimpeeredde ddala ebbanga lyonna obuzibu okukola ku rediyo nti ebigambo byokola okugisoosowaza ogenda okulaba nga waliyo omu ku bakama abo ow'eddiini endala ng'akuweereza kano kayimoji mukamanya kati akatunulabe kati nga keetegereza n'omugamba mukama wange kiraya nti wange ate olabye egambye eki kola ebintu by'abandi so hoogo pigi concentrate bambi tubeeyanza nnyo musawo jingo tweyanziza nnyo mukama waffe ku ntikko waggulu musawo mawejje tumweyanziza nnyo tweyanzeege hoogo eyo erina ebyenjawulo bingi ate tutambudde nayo okuva wano ku Stream Live Avenue okuva nga tukyali eri waggulu mukyajjukirayo paka wano era Bone Stream Live Avenue tutambudde tuti kubanga twabakwatako nga tebalina kye baafuuse paka olwaleero era bizinensi zaabwe zonna zitambulira wano bambi tweyanza nnyo tweyanzeege era sebwatondoza gwolina ekivulu ekiddako 11 ogw'omusanvu tewaliwo kivulu kirala wakati kale kati nze nganze neeyambisa obuyinza obumpe bwa ssemateeka ne hoogo oyo kiri kyenjogedde kibadde kikulu oba okitegedde kikitegeeza tokitagadde olinze bulinzi wengenda kiwunzikira muyaye kati mumativa kale awulira agusika guzza wuwe so kale hoogo pigi concentrate eyo engeri gye tutambudde nabo ebbanga lyonna tweyama era kati wano nyongera okukikkaatiriza endongo y'ebinyaanya teri kuzikiza bwe tugimaliriza tugenda sebwate ewuwo neeyambisa obuyinza obumpeebwa ssemateeka nga wakati mu kuba nti Stream Live Avenue hoogo byonna biggwera eno ewuwo gwe nkumaze kyesinasalawo mmeka naye gwe nkoze ki oba nakyo nkisalewo kireke yinza omuwa ennyingi kireke oyinza omumeza amalala kituufu so kati sebwato gwe ekikadde hoogo yabansooka ku posita wansi awo mubale count it done ebisigadde ojja kuba otuuka tulabe nakati oba miliyoni tumweyo nga bekalemu baana batoto bawa kale so kyekyo naye tugenda kukolako ku nsonga eyo ne hoogo tweyanziza nnyo tweyanzeege hoogo twamutandika from zero era nga byaddala omukolera naye naawe amukolera nga owulira oli mumukolera ekyo nno kisaanamu engalo kitegeeza bingi
Then ne tugenda wano era kati ate wano wo banjogere ki kubanga New Mines ono yaliwo naye mwali temumumanyi sikyo ndiwe njogera okwogeraga era Yesu ddiya mwali wange obiwulira kati mbadde nsaba tusooke tulye ku New Mines ono bannange abatudde wano ku mmeeza musooke mulyeko bino byansi byakugira ki n'abali mu byuma musooke buli omuntu muwe ku New Mines alyeko kakati ate zino flavors za njawulo Grace muwalyeko abakutte kamera mulindeko obudde bukyali bwebyo bibeera nno n'abakamera ku mikolo balwawo okulya kati New Mines ono nabo tubeeyanza nnyo tutambudde nabo obudde bwonna emisana n'ekiro tuzitambuza mu kibuga ne mu byalo abatulabyeko mu byalo ebyenjawulo tujja nazo bukutu abantu baweereze New Mines balye bino byansi byakuleka eno kampuni yaabwe ebyamaguzi ebirala bagenda kukifuna yise bwatugire waako bano bagira bameketametako jejjajjumba afunye Hasani afunye otyo ambasada nga teweegaaya tuli mu kwegaaya twagala kwegaaya tugenda kusiba kyongera nga twegaaya emisana n'ekiro kale ate buno obuli wano buno butini tugenda kulya New Mines gambamu nti New Mines mpulira mwenna mwegaaya twakusiiba kyengera nga twegaaya tugenda kusiba nga twegaaya so nga bweddewo Costa muleete New Mines omulala abantu balye kubanga era asibuka wano ekyo ekigambo kireke ekigambo abaana bakyonoona ekyo so muleete New Mines anti kali buzibu bw'okulya kati okulya kwonoonya ebirala okulya kwonoonya ebirala so kale twebaza nnyo emikono gyaffe ba New Mines tugenda kubatikkira sino tulaka ya New Mines tugitwala kyengera yakulya buli eneggwawo tugenda kugirya emisana n'ekiro kati ffe ku lw'omukaaga luno basabo ne bannyabo simawaaba amawulire bakyabiriko kamera bazivuddeko dda sebwato olindawo kati ekisoose kyonoonya ebirala tugire obuzizaano tujja bubaawo oluvannyuma kuba n'ebirala gyebiri bijja New Mines ife nga New Mines twagala nnyo okubalaba nga mulya obumpwakimpwaki bwaffe era tugenda kusiiba tuli olunaku lwonna n'ekiro kyonna wakati mu mbeera eyo tugenda kusimbula wano ku lw'omukaaga essaawa 3 ku makya mukirabye ku nsonga y'obudde tugenda kusimbula wano ssaawa 3 ku makya sigambe tugenda kusimbulawo nga ssaawa 3 awo ku ssaawa 3 ku makya era gwe anaaba ssaawa 3 bwe zitaakusange wano ojja twegattirako mu lawundi y'ebusega tugenda kusimbula wano ne drive zonna ze tunaaba nazo kampuni yaffe ya Moviti erinako drive MTN balina drive egenda kutandika olunaku lw'enkya ng'etabaala yonna eyo wansi Kyengera Wakiso yonna eyo wansi Kabulengwa Jinja Road yonna tugenda kutabaalayo MTN eya Moviti egenda kutandika ku Friday tipo systems wajjayo systems tukuba kasita omulabako awo kiba kiweddeyo olwaliro asimbula kyokka ngadde ebyo mbyogedde waliyo abaasimbula edda ku lwokutaano abajjangu ayogera omu amagamaga so kale tubeeyanza nnyo tubeeyanza egi tusimbula wano ku lwomukaaga ssaawa 3 ku makya basibo ne bannyabo tutambule tugende ekyengera ku summit tulowooza nti kasipiidi kakadrive ako akatini ke tugenda okugendamu waakiri ssaawa 7 tujja kuba tutuuse ekyengera ku summit abali mabega eyo mpola mpola abali mabega mpola mpola buzibu bwa byakulya New Mines atabuse waya bamuyayanira so tweyanza nyo tweyanza gye basebe ne bannyabo New Mines tugenda kumulya ebirala byonna amakampuni gaffe ge tukolaganye nago amalala media houses zonna bambi tweyanza ege mikwano gyaffe abammogo bano tutambula nabo emirimu batukolera mingi nnyo mu kuwola abavubuka ba bodaboda bannaffe abo ne bafuna pikipiki ne bakola amasimu ne bagabawo ku kibanja mpola tutambuza GTM computers amakompyuta ge tuwa ba DJs abo be bagatuwa tetusasula wadde 10 ne tutambula nabo ne batwesiga
Kisooto twamumaliriza dda Mazima Makers obuwunga weebuli simanyi tebaleeseeko wano ku display. Akawunga kano nga bw'okalaba mubiraba byonna ebintu biri branded bya mukolo gw'ekyengera ku summit era tugenda kubibawa nammwe abali wano mugenda kutwalako ebimu mugende mweyagale. Enjala ekulumira kawunga kale gwowedde. So Mazima Makers tubeeyanza nnyo. Tulina studio bagiyita Apple Studios eri wano Makindye. Bw'oba okkirira mbitaala awo nga wakafuluma ebitaala ng'okkirira ng'obulako katinya okutuuka ku climax ku sayidi y'omusaabaze. Apple Studios weeri emikolo gyonna mbaga kwanjula bifaananyi celebrity photoshoots zonna tuzikola. Bw'otuukawo awo ojja kuba otutuuseeko. Abalala abasinga nabamaliriza wano ndowooza ko sayidi wali Everboss Arts oyo ku kya branding banners byonna mumanyi kati ebivulu byonna mu Uganda oyo yabikolako. Tweyanziza nnyo Everboss. Mikwano gyaffe aba 10 Bukedde Farm Embootikizi abo tetukyalina bye tuwogera kubanga abo tobeera tuti. So tubeeyanza nnyo abo batubudamya bwe babudamya essuuna nze baba bamubudamizza ate oba oyo osobola okuddeerera onyigira naakaniga gyali kati nga tusumodde eri ng'ate engolo eringa ogiranga gyendi. So kati kyova olaba nga tusigala tutambulamu 10 Bukedde Farm Embootikizi. Light Forever bano batuwa kitangaala ekya buli kadde eky'olubeerera mugolola aba Light Forever bano tubaagala nnyo batuwa sola era tugenda bawa sola ekyengera. Abalwantu tugenda bawa sola ne bwe tunaabako tunaaba tujja bawera kyengera ku summit. Mikwano gyaffe Mazima Makers kawunga nga bagambye ani mwago namumaliriza dda Dam Fashions eryo edduuka lyaffe. Olabe kano kengira bwenti lyaffe naki kakati edduuka eryo lwaki onyingirira mu dduuka liryo nfulumya edduuka. So Dam Fashions dduuka lyaffe liri wano wammanga bw'oba ova mu Ndeeba ng'ovuga oddaka Buusumbitaala ekizimbe ekipya kirikawo Crown Plaza zonna nno sente zammwe abali mu tulaba banna. So liri tubambaza engoye ennungi n'olabika nga bya ddala abagenda ekyengera ku summit engoye tuzijjaawo. Bw'oba oli mu bitundu by'e Makindye tugenda ku C&G Fashion Collections and Hub awo kiriya walla omuceere gwamu gye tukola balina emikolo na byonna. Then ekyokunywa kyaffe ekya Uganda Gold tubeeyanza nnyo sayidi eno ekyemmanga waliyo naye abaliyo. Mikwano gyaffe aba Face TV tubeeyanza nnyo baatuwa obulango ku bwereere. Face TV mugikubireko mu ngalo bambi baatuwa obulango ku bwereere. Mikwano gyaffe aba DJ Store. The DJ Store bano be batuguza ebintu bino bimulaba tukubirako endongo ebyo. Ebintu ebyo amazima gali nti biseerwa bw'ogenda ng'ogeze bigguza naye ebintu biri bimulaba tuwa abaana ekyengera ku summit munne batuwa biwe ne batasaana mwengalo abo babituwa buwi ezo zikontrola ezo abamayinja batuwa biwe era babituwadde dda weebiri wano biri under our custody. Then mikwano gyaffe aba BBS Telefina kati obulango mbadde ndozera mubulaba nnyo ku BBS okwo. Obwo obulango bambi tweyanze nnyo okuviira ddala ku bakama baffe waggulu okutuukira ddala eno wansi mu ffe. Obulango busaawa yadde 10 ky'ensimbi n'eki ku BBS. Guteebereza okukwata empewo ey'obuwanana eyo ne bagikuwa ku bwereere. So BBS Telefina tweyanzizza nnyo tweyanzeege Engineer Sembajju tweyanza nnyo tweyanzeege Baba Solo akulira production n'abalala bonna the entire production team Mwami Katende Biriggwa Mwami Katende Biriggwa nga gyali tugenda so bambi tweyanza nnyo tweyanzeege BBS Telefina. Drugs apaana oyo abeera mu Kyalaani Sewunya baba batukubiriza kuva ku biragalalagala mmanyi mumanyi kyekitegeeza. Bannaffe bangi tubadde nabo naye ke baatandika ebiragalalagala ne basiimuuka abamu ne gibali tetumanyiiyo Mukama abasaasire naye drugs apaana abo tutambula nabo mu nteekateeka ezo. Nsembyayo Stream Live Avenue. Stream Live Avenue eyo ebyokujoogerako buntu mujoogerako nina bingi naye sigenda kugirwako naye tugyeyanza okubanga buli mwaka omukolo guno egutuwa ate ekiruubirirwa kyayo ekikulu kwe kulaba nga omukolo guba gubaddewo previously guno oguzze guba gusinga guli. Ninga alabe ku Jamiru jangu
bijjangu omukolo jjange eno mu maaso tujja tobeeranga mabega ojja kusubwa ebifi. Jamiru naye alina omukolo, jjangu otegeeza abantu omukolo gwo. Leero kiki naye nga neeyanziza kisa kano kemumpadde, amannya Engineer Jamiru Selector, CEO ow'endongo y'ekibira. Kaakati bannange baganda bange, nange nina omukolo ogwengedde, era bwe tuva ekyengera ku summit nga 9 enguudo zonna twolekera Kinoni, tugenda Kinoni ku Masaka Road. So endongo y'ebinyanya weewaawo, ate endongo y'ekibira weewaawo. Engineer Jamiru Selector mbakoola neyanzeege. Teyanzege Stream Life Avenue omukolo mugenda kugulaba nammwe. Nina nawaze gwe nali nyumya naye mu kusaagirira ne mugamba omukolo gwe tubategekedde yadde mugulira ndi gwa nusu mutwalo, naye bwe munaaba amazima mujja kufiisa bakadde mugaye naye tubongere waakiri 5 bambi bataddemu nnyo. So omukolo tugenda gubategekera, mutuyambe buyambi mujje ng'obudde bukyali. Amazima gali nti Jamiru mpola eno tuli kyagira gondi eno. Mbadde mbagamba nti omukolo gwe tubategekedde mugenda nammwe gulaba mulabe nga gwali gusaana ssente ezisukka mu mutwalo. Tetugenda bagamba nnyo bigambo bingi, tujja kulabikanga batiisatiisa, tujja kulabikanga aboogera ebitasoboka ku applyinga, naye omukolo gwe tugubategekedde, ate tugubategekedde bya ddala. Mujje nga bukyali, ffe tugenda kusulirawo ddala kozi tugenda kutandika okukola ebyaffe okwekeja. Tuwatandise dde naka tukusaawo eno bw'otuukayo Spectrum gyali atandise okuteekayo ebintu olwaliro lwakubiri. N'enkya agenda kuba ateekayo, tutandike okuwanika, tutandike okuteekayo enkya ekiro ebyuma okusibako emizindaalo. Ku Lwokuna egenda kuyimba. Then tusuubira Fimbo Sound, E-Sounds, tusuubira Wajjayu, Ketu Events, SBL, RB Events Mutenza Guru, okubeera nga olunaku Lwokuna we lunaazibira bonna bajja kuba batuuse. Kaakati bayambise ekiro ekyo kyonna okusibayo ebintu. Ku Lwokutaano zonna zigenda kuba ziyimba. Wabula kye twagala mutegeerewo obulungi nti sheeno gye tubategekera endongo zonna ze muwulira twogerako tuzisiba ne ziba nga zifulumya ekintu eki. Era tosuubira okugenda mbu wali osangayo dipo naziggala, wali waliwo John Black, wali waliwo Nabadda, wali waliwo Embizzi. Tugenda kubanga tuzisiba nga zonna zifulumya master output ki. Era nsinzidde wano nkyogeredde wano, era ne bannannyini sound nabagamba nakati nkiddamu, era mulaba ne face ekyuseemu. Ku mukolo ogwo saagala era tekubaako omuntu yenna wa disiko ajjako n'ayimbisa ebibi. Ku mukolo ogwo ogw'olwomukaaga luno owa disiko yenna anaayagala okuyimbisa ebibi ne bwe zinaaba ssaawa 10 ez'ekiro, bw'awulira ng'akooye okufuna ng'ava ku Spectrum ajjeko ebintu bye. Ekirungi twaleese nnyingi, okitegedde? Kale engeri gye tali kuzikizayo tujja kumukkiriza azikize, kubanga guno omukolo gwe tutegese bino bye tukola tetubikola mu kweraga. Teri yeeraga ng'ateekamu ssente, oli takulimbanga. Era oli bw'abanga olinawe oteeka ssente zo agamba weeraga, omugambaga nawe weerageemu. Kubanga ebyo birina kirina kikitwala. Kale disiko zonna ze tugenda okukozesa za kuyimba ekintu kiki. Era bwe tunaatandika ogambi kati tutandise okukola okuva ku Lwomukaaga ku makya, tusuubira kuwulira music nga ki luyimba lumu, si kuwulira biva eri ebyali Mulake Dube ono Madokisi wano basudde, wali Walukagga, ate wali Mamuli Katumba Ssebavuga. Tugenda kusiba nga ffenna tufuna master output emu. Era mbasaba ne bwe nnaabanga ku olwo nfunyemu obuzibu ku bwongo, munzijukiza nti waliwo wammanga nga ye ataddeko bibye. Ekyo sikyagala era si kyenjagala. Baba Eddie wa E-Sound otuuse? Amiina, oyo CEO
oku events eyawali Kajjansi y'omu ku bagenda okuba waggulu ddala eri era ssebo tugenda kusaba jja obuuze ku bantu jangu olamuse ku bantu. Bannaye mbalamusiza nsooka kwetonda okukeera wamu naye better late than never maze nentuuka. Mwebala okujja, mwebala okubanga kuba kano ndooza kalinga kasiki, mwebala okubanga tukakumyemu. Era ng'omukulu w'abagambye Sounds and Events twatandise dda enjegere twawanise dda era kigambibwa bwe tuva wano tusobola n'okugenda ne twongera ne tulaba kiki ekiri ku venue muleme gamba nti abasajja babadde batusudya. Twewanziza nnyo twewanzeege. Kampuni endala Edioto Parts mbadde nzikatiriza mugifunye bantu bange. Sound ezo ekisooka mu byonna kanki making clear. Sound ezo zonna buli emu esobola okukuba omukolo ogwo ng'eri yokka. Ekyo mukimanyi. Naye ekyazituleesezza nga nnyingi sitwagala zitusumbuwe era tetwagala emu ku zo erowooze mbu bwevaako mbu tujja kuluma. Eneereereese ng'eyagala mbu yo okuyimba byayo yeewulira amaanyi eyo bajja kugijjako. Gwe nnyiniyo ne boonogaana ogijjako ffe tujja kugijjako. Ekyo mbyogera ntegeeza nti ffenna tulina okufuluma ekintu kiki eyo endongo eri organized kubanga ffe ebbanga limu tuwagiridde situwagala mujje musange wali ekivulu nga kifaanana ng'ekyabalalu. Ntegeerekese akantu ako naye mukajjukira baba Edi Kasitawo oli mbadde nsaba ba CEO banna ab'endongo manyi nammwe mulina gye mutuula eyo ne mutugeya naffe tusanze tubageya mutugambagaye nti abasajja bagambye endongo baagala ng'eyimba ekintu kimu. Wanyi basaliddwawo eddoboozi limu. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Kati teebereza endongo zonna ezo 7 nga bwe tuzoogedde nga zifulumya ekintu kimu ng'osinzira wali n'ogirako bw'oti ng'owulira ekintu kimu. Wabaawo okuzikizaawo kitegeeza endongo y'ebinyanja teri kukola ki? Tweyanze nnyo tweyanzeege. Ebirala tujja byogera suuna okujja bulina kyobagamba ekirala. Okujjako okufundikira obufundikizi. Abantu tubawakaaganye okuddayo okweteekateeka obulungi. Mumanye nti nno ekigenda okubeera ali si muntu kirala sasaga ennyini. Newmans batuleeteddeyo ebyokulya ebirala. Weewaawo. Baba Wuthman tweyanziza nnyo osanze ebibaddewo bamaze obbirya. Abamawulire waba walina kyabuuza mu kibuuze tuveewo omusana gutabuse. Omuzindaalo baguwe. Abo bakokodi style ba MC Chapa abo babukutu basaniyo kwolo olunaku yadde sitwabiranga n'egyo ebiri mugenda kuba n'ebirabe by'okuwangula ovayo buvimu audience nejja n'ogubaka ne tugikusuuliramu wali ey'amaanyi. Of course ya true. Kakati ba MC abo nabo tugenda bawo ebirabo tubirina. Kyobamanyi ekibatu bye tusinza okuba nabyo ebingi byebirabo ebyokubawa kubanga amakampuni agabirina tugalina nabo gatulina. Ebirabo byo bakyaliita Newmans oyo mukyaliira ddala leeta wano ku mmeeza abantu beeyagale. So ebyo biri awo ebyesuubo gye biri teri kwebuzaabuza. Bwaba yalina ekibuuzo ekirala tugende mu maaso nakyo. Kakati ngenda kubawa one-on-one meetings ze tubadde tutuuze eno nga Stream Live Avenue eyebadde one of the major concerns ze twadressinze era nga ziri worked on bulungi nnyo. Ekisooka mu byonna awantu awo wonna twasimbyewo emiti gy'amataala amasannyalaze ebiseera ebisinga abanyakuza abo ekitebe nnyo baleeta nzikiza so twagikozeeko era ne security tugenda gya applyingawo nga mulimu abasirikale aba Uganda Police ne bano abaffe ekyo kiri sorted.